Olunaku olwaleero lunaku lwa bajulizi oba The Uganda Matters. Naye olunaku olwaleero ate nze ngenda kuzzaayo ku bimu ku bintu ebyasobola okubeera nga bikola olunaku luno. Ntunuulidde omwami Mukaajanga eyatta abajeemu abajeemera Ssekabaka Mwanga Daniel Basamulakere owookubiri. Era ng'oyo ye yavaamu The Uganda Matters. Programu y'olwaleero ngiweereza bannabyafaayo Muzeeyi Magala, Bob Muzika n'abantu abalala abanyumirwa okubanga banoonyereza. Kale, Mukaajanga yaani? Uganda n'okwetooloola ensi yonna bali mu kujjukira olunaku lw'abajulizi abaafiiririra eddiini lyabwe mu myaka gya 1985. Bano baafiirira eddiini lyabwe mu mwaka 1885 n'okutuuka mu 1887, era nga bano okuttibwa battibirwa mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo, naddala okusinga wano mu kibuga Kampala weebyali mu Buganda. Kati bano okuttibwa battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga owookubiri, era nga battibwa Mukaajanga. Kati kino ekifo wendi kino kye kipande ekitulaga ewa Mukaajanga. Bakugamba wulira eddembe oli ku kiggwa kya Mukaajanga. Omumbo wa Kabaka, Kabaka wa Buganda ateetiiririra ow'obwakabaka bwa Buganda ateetiiririra e Namugongo. So omukulu ono omugenzi Mukaajanga yafa 1900 oba 00 we baakolera Buganda Agreement, naye nga yazaalibwa 1820, ekitegeeza yafiira ku myaka 8. Ndi ku kijja ky'omugenzi Mukaajanga, omuntu gw'owulira ebiseera ebisinga nga boogerako nga omuntu eyatta abajulizi. Olunaku olwaleero Uganda n'ensi yonna bajjukidde abajulizi, era olunaku baalutongoza mu nsi yonna olw'okubeera nga bajjukira abajulizi ba Uganda. Naye oboolyawo nze ngambye nti sigenda genda Namugongo, nze kaŋŋende ndabeko omuntu eyatuteerawo olunaku luno lwe tulaba. Yali loyal servant owa Ssekabaka Mwanga, era yali akolera ku biragiro ebya mukama we Mwanga, nga agezaako okubeera nga bano abaali bazze abazungu bajja n'eddiini empya eyali engwira, ng'oboolyawo egezaako okubeera ng'ekyusa abantu aba Ssekabaka okubeera nga bayingiramu enzikiriza ey'enjawulo. Ssekabaka ekintu kye yalaba nga si kituufu, era n'abawa salesale ey'okubeera nga bakkiriza oba badinawunsinge eddiini eyo eyali ezze, abamu ekintu kye baagaana okubeera nga bakola. Era bw'atyo Mukaajanga nga royal servant kwe kubeera nga atwala ebiragiro bya mukama we. So kino kye kijja kye, era ndowooza nti buno buvunaanyizibwa obwa gavumenti ya Uganda, buvunaanyizibwa obwa UNESCO, buvunaanyizibwa obwa Uganda Tourism Board, buno buvunaanyizibwa obwa Church of Uganda, buno buvunaanyizibwa obwa Keleziya, buno buvunaanyizibwa obwa Buganda Kingdom, buvunaanyizibwa obw'abaana Uganda ffenna okubeera nga tukola ekintu kye tubeera nga ekifo kino kifuule ekyobulambuzi. Kubanga singa Mukaajanga teyakola kintu kye yakola n'atuukiriza amateeka ga mukama we, oboolyawo singa n'eddiini e Uganda tufume erya lino eddiini ey'abazungu, twandibadde nga tetugirina, nga tukyatambulira ku ddiini yaffe. Wano nabawaako programu eno omwaka ogwo oguwedde, nalamagako ku kijja kye, era gwe eyeetaaga bino ogenda bisanga ku YouTube. Kale nkusaba nti akatambi kano gye kanaggweera ngenda kuteerayoko ebimu ku ebyo nga ntuuse ku kijja kya Mukaajanga.
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Seruganda. Sawa ne Saiso Baraba mu kifo kino. Yes sir. Erinnya Nsubuga Elia Saf. Yes sir. Mukajanga omulamu. Gwe basiiga mu kifaananyi ekiri Namugongo ekiri Namugongo. Esebo. Kati mwe abasobodde okuyita Namugongo. Esebo. Ekifaananyi kye mulaba ekyamukajjanga gwe basiiga si ono. Wabula bakozesa ono ye mukajjanga aliwo. Yes sir. Era sebo nze ni mumbo wa Ssaabasajja Leonard Mwenda Mutebi. Yes sir. Era ffe mu kubatono abaliwo abali mu Nakibuuka. Kyenda mu 3 nga tumuteekako enaggalabi. Mukajjanga yani Mukajjanga yazaalibwa mu mwaka gwa 1820 yafa nga Buganda Agreement ekolebwa mu mwaka gwa 1900 era Mukajjanga yafiira ku myaka 8. Mukajjanga okufa yafiira wali ekango kibiri awo we yali asangibwa. Era mmwe ababadde bagamba Kafeero aziikulwe Kafeero taziikulwa, noono Mukajjanga waziikibwa mu mwaka ogwo gwa 1900 oba 1900. Oluvannyuma mu mwaka gwa 1903 ebisigalira bye byaziikulwa ne babijja ekibirigangu ne babizaayo ku kijja Emwera Buyonga Wakiso District ku Hoima Road. Kale Mukajjanga ono ategerekeka haina amanya mangi ge tugenda okubeera nga tusobola okubeera nga tumutegeerako. Mukajjanga amanya amatuufu ye Kibuuka Gombya nga azaalibwa omugenzi Gombya Salabwe. Nkugambye nti Mukajjanga yazaalibwa mu mwaka gwa 1820. Ono Kibuuka Gombya nga muvubuka yayingira mu lubiri n'atandika okuweereza ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asookera ddala, era eyo yali mu kitongole ekisigula ekyo gye yafunira erinnya
eryandibadde nga eryokusatu erya Musigula nga liva mu kitongole ekyo kye yaweereza obulungi ekya Musigula era n'afuuka Kibuuka Gombya Musigula era bw'atyo we yeeyongerayo ku mulembe gwa Ssekabaka Daniel Basamulakere owookubiri eyo yaweebwa obukulu obw'okubanga akulira abambowa n'afuuka omumbowa wa Kabaka oba Ssekabaka Daniel Basamulakere Mwanga. Kati yaweereza bulungi era ekitongole kino eky'abambowa kubanga era n'ekitebe kye ekikulu baakimuwa nga atuula Namugongo wali Nakiyanja Namugongo kati naye nga waayitibwanga Nakiyanja weewo awali ekkanisa y'Abakristaayo oba ekiggwa ky'Abakristaayo Namugongo w'okyamira nga ogenda ejjanda awo abasinga kati bayitawo jjanda awo okyamira n'ogenda ku Namugongo Secondary and Vocational School. Kale bw'atyo ku kitebe kino kwe yakoleranga emirimu gye egy'okubeera nga abonereza abo abaali abajeemu abaajeemeranga Kabaka be baaleetanga okuva mu bitundu eby'enjawulo. Bangi baaleetebwanga nga bakululwa bukululwa nga batambulira ku migongo era baatuukanga nga bakosefu okutuuka mu kifo kino. Ekikolwa kino kyaleetera Mukaajanga ekyokubeera nga bano batambuza migongo ne bakiyita Namugongo nti eri otuukayo Namugongo. Kale bwe tutyo ekitundu ekyo ne kifuuka Namugongo awo we yakoleranga emirimu gye. Kati lino erinnya lya Mukaajanga lyaviira ddala nga akyali mu mbowa engeri gye yakaajjangangamu ebintu bye ne bamukazaako erya Mukaajanga era bwe tutyo tugenda okumaaliriza nga amannya ga Mukaajanga gagenze nga gawera okuva ku Kibuuka Gombya Musigula Mukaajanga naye nga kiteeberezebwa nti we yafiira yali afuuse Pawulo Mukaajanga Kibuuka nga gali amalala gamuggiddwako. Kale tugenda kutambula tulabeko ebimu ku bintu bye nabakwatira omwaka ogwo oguwedde. Ffe ebiseera ebisinga munange tetwagala kuteekamu era kino nkikubiriza nnyo abantu abalinako we muli okugeza nga Mwami Nnyombi Ttembo kyemukola tekimala nga mulina kyemubala. Tusaba nti olina obusobozi bungi obusobola okubeera nga oteekamu okubeera nga balamagako eri abantu baffe. Kyaneewuunyisa nga tomanyi nti ne Hadija Namale yali akyali mulamu wakyekanga bwekanzi. Kale bwe tutyo olunaku olwaleero kambalageko ebyo byonna ebyenakwata ku lunaku luno. Then awo nga sinabalaga Mukaajanga si mutemu nga mwe mukyogera. Mukaajanga yali muweereza royal servant owa Kabaka oba bakabaka abaaliko obudde obwo okuviira ddala ku Muteesa eyasookera ddala kubanga nkulaze nti agenda okuyingira mu kitongole ekisigula nga mwana muto n'agenda ku mulembe gwa Ssekabaka Basamulakere Mwanga owookubiri ng'avubuse era nga yali alina kuweereza kabaka we nga bwe tukiraba obudde buno nti omuntu akeera n'agenda n'amenya abantu abeekawaala naye ng'akimanyi tebali mu nnema naye olw'okubeera ng'atuukiriza directives oba ebiragiro kale ne Mwanga yali aweereza bwa Kabaka yali aweereza omukulembeze eyali asinga ow'oku ntikko. Bali baali bajeemu abaajeema okubeera nga bakola ki? Nga bakola Kabaka bye yayagala. Y'ensonga lwaki twamaaliriza nga battiddwa. Wabula oluvannyuma ate baafuuka abazira ne Mukaajanga n'afuuka omuzira. Lwakuba etutuuka mu kujjukira ate Mukaajanga takola ki? Tajjukirwa. Naye nga ekifo ekyo UNESCO, Buganda Tourism, UNESCO Tourism, tulina Uganda Tourism Board,
n'ebitongole ebirala waliwo gye bayita national biki ffenna twandibadde nga tujjukira Mukajjanga n'ekifo ekyo ne kifuulibwa ekyobulambuzi cause without Mukajjanga bino bye tulimu tebyandibaddewo. Kale katulabe ku butambi. Jjajjange ono Kibuuka erinnya ery'okukifugi bwe yazaalibwa ne bamuwa erinnya lya Kibuuka. Kakati bwe bamuwa erinnya lya Kibuuka n'akula nalyo, ffe nga Abaganda oba kalicho y'abaddugavu tulina enkola nti kabaka takola. Kabaka bw'aba takola kiba kitegeeza tumuweereza abantu ne bamukolera. Ekyokubiri tulina enkola gye tuyita ebisaakaate. Obugunjufu civilization tugijja mu bisaakaate oba mu baami. Yensonga kyobola twebaza Maama Nnaabagereka agezezaawo okuzzaawo ebisaakaate abantu bagende batwalengayo abaana bagunjuke. Jjajjaffe baamutwala mu kisaakaate n'agunjuka n'abeera wa mpisa. Second, empisa ezo ate n'ekika kyennyini ne kimulonda n'ayingira obubiri okubeera servant oba omuyambi wa kabaka. Kati olw'okubanga yava eno nga mugunjufu mujagujagu, kakati ne kabaka naye yamulabamu ekitone n'asooka mu ekitongole ekyomusigula kyabeeranga wali ewamusigula ku Erubaga n'akikulirako. Naye n'oluvannyuma ennyo ekisinga okuleeta ettutumu nti jjajjaffe kwe kumulonda okukulira baba tebannamulonda Abazungu ne bajja ng'ayingidde olubiri. Abazungu bwe bajja batugamba nti bajja n'ebirabo. Kakati bajja n'ekirabo ky'emmundu ne bamuwa emmundu n'abaga nti yaki n'abaga nti tuwulidde oyagala nnyo okuyigga. Emmundu bagiwa Mukajjanga. Bagiwa kabaka. Kabaka yennyini bagiwa. Kati kabaka aga nti oba mumpadde kale. N'aga nti etta kubanga bo baakozesanga mafumu. N'aga nti etta. Kakati mule n'abeera nayo. Kakati Abazungu bano olw'okubanga baali bazze n'ekigendererwa kyabwe ekyokusomesa abantu. Kwegamba ne batandikanga okusomesa abantu buli lwaggulo buli kumakya biki. Kakati bwe babasomesa abasajja abo ne balekayo okukola emirimu gya kabaka mu lubiri. Kakati kabaka bwe yayitambulanga bwati n'agenda okulaba nga omuddo nga wazise n'aga nti gundi ati sebo tebakyasoma ati manya tebakyakola ne bagenda kulima. Ow'ente okuzitwalayo ku ttale nga tebazitwala ng'abuuza nti ente baayo tebazitutte ati omulaalo sebo ti Mukasa yagenda kulunda nte manya yagenda kusoma. Kwegamba n'awuliranga ekintu kimuyitiriddeko. Batandise omuyisaamu amaaso. Kakati awo we yalondera jjajjaffe okuba nti ye mumbu omukulu. Kakati bw'alonda jjajjaffe okubeera omumbu omukulu n'abeera nga amuwa n'ekkomera eryandibadde ng'ekkomera ettambiro Nyamugongo eri wansi mu Nakiyanja Baprotestante gye basomera. Kakati n'amulonda. Kati jjajjaffe yasanyuka nnyo. Kwati bwe yeekajanga bwati kabaka kyavaga nti akasajja nga keekajanze era erinnya lya Mukajjanga livaawo teyava nali eno. Kale muntu wange enteekateeka bwetyo bweri. Program eteekebwamu ssente abakikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7. Twalayo omwana bamubangule kadene boarding arts ne sciences vocational bagitaddeko nnyo Esra New Subsfashions eri ku Sunset Arcade tambulanga ova ku New Pioneer Mall oda ku Alua Park Isa Wilson 1 Referring Pharmacy kati Referring Pharmacy weekoma yambuka amadala B is a hotel and bar bali wali Ensaggu. Kale program njiweereza abo bonna abangoberera abasiima bino byenkola bwentyo bwendabise olunaku olwaleero okubeera nga nange nzijjukira Mukajjanga eyatukolera kino kye tulimu amadiini ge tulimu ge tunyumirwa agatuwa emirembe nti Mukajjanga yalina omukono munene naye we tutuuka okujjukira ye munnange tetumujjukira nga woolaba entamu efumba yo teyina budde bwa kujeebaza enkumbi eyakoze omulimu ogw'okusima nayo teyeebazibwa wabula ono aleese emmere ku mmeeza gwe tugira naye ng'ate munnange
waliwo n'abo abagiteekateeka okubanga etuuka mu katale. Era nga bw'olaba nti ettoffaali erisooka mu musingi tebalisiiga langi nange tumasaamasa gana agali eno waggulu, kale ne mukajjanga bw'atyo. Oba oli awo nange muddeeyo waliwo abalinzijjukira oba mulijjukira ebyo bye ndiba nkoze mu kadongo kamu, kale bwe gutyo tumubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.